Bwetyo embeera bw'eri ku kitebe kya National Unity Platform, emikolo egy'okuggulawo ekitebe kino mu butongole gyatandise dda era ng'embeera bwetyo bw'eri. Abantu obalaba baneekaanekanye dda batuuse mu kifo kino nga ssaawa zino olabira balindiridde bulindizi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu obudde bwonna agenda kuba ng'ayingirawo aggulewo omukolo guno mu butongole, naye ng'enteekateeka bwetyo bw'eyimiridde. Abantu obalaba basanyufu nnyo oluvannyuma lw'okulaba ku kitebe ekipya ekyabaweereddwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye gy'akola nayo. Bangi baali balowooza nti ebintu bino tebisoboka. Bwe yavaayo n'ayanjula nti tufunye ettaka era n'agamba nti tugenda kuba tuzimbako ebizimbe byaffe eby'okuddukanyizangamu emirimu gya National Unity Platform. Bangi balowooza nti ekintu kino kiyinza okusoboka oluvannyuma lw'emyaka 10, naye bagenze okulaba mu myaka 3 busatu ekintu kyayimiriddewo dda era nga bangi tebabadde basanyufu n'embeera eyo. Mwe muli bannaffe bannakibiina kya NRM abamaze mu buyinza emyaka kati 38. Kyabakubye wala nnyo nga balaba nti ekizimbe kiyimiridde ate amangu ago Robert Kyagulanyi Ssentamu alangiridde okukiggulawo. Kino kyabaleetedde okufuna akasajja ku mitima ne beebuuza nti abasajja bano bakikola batya. Bo balowooza nti bagenda kuwulirawo embeera ey'okusonda akasente okuva mu bannayuganda, naye bagenze okulaba ng'ekintu kiyimiriddewo naye nga Kyagulanyi Ssentamu tasoloozeza wadde ekikumi kya munnayuganda. Kitegeeza nno nti enkola eno agikoze mu ngeri y'ekisajja kikulu, bakutte kasente akatono ekibiina kekitereka kekiseevinga ne basobola okukolamu ekintu eky'omugaso nga kino ekitali kya muntu omu oba babiri, wabula okukwatira awamu ng'abakulembeze b'ekibiina ki National Unity Platform. Era omulimu ogulaba gwawedde bulungi nnyo. Olwaleero lwe lunaku olw'okuggulawo, buli muntu omulaba musanyufu azze okubeerawo ng'omujulizi ng'ekitebe kino kiggulwawo. Abaali bafunye akasajja ku mitima nga bagamba nti NUP tejja kuzimba, kati olwaleero bagamba wadde yazimbe naye tejja kuggulawo. Amagye gakidde kusalako kitebe kino era ne balowooza nti osanga ne leero banaatulemesa, kubanga eggulo babagambye nti Museveni yaladde ebitundu by'e Bwayise eyo nga tebasobola kukkiriza NUP kukola mukolo gwayo ng'ate ne Museveni ali mu Bwayise. Balabira ddala nti okukola emikolo eminene ebiri mu kitundu kimu tekijja kusoboka. N'olwaleero bakedde nga bayiise ku makya, abantu batuusewo nga balowooza nti embeera eneba ya bunkenke nnyo, wabula ssaawa zibadde zigenda okuwera 4. Bagenze okulaba nga amagye gakwatamu ebyago nga gaviira abantu bano bakole emirimu gyabwe, era bwe batyo omukolo guli mu kugenda mu maaso okulaga nti embeera yazze dda mu nteeko. Bwewaawo wabweru amagye weegali galinze, naye ate ab'omunda tegabakutteeko, tegabakozeeko ffujjo, gakuumye emirembe, galeka buli muntu ajja okuyingira n'ayingira mu ddembe lye. Ne tugamba nti singa gabadde geeyisa bwe gatyo bulijjo nga kale gabeerawo kuwa buwi bantu bukuumi, osanga ate singa Uganda nnungi nnyo, naye gakewera ne gakola effujjo ku bantu. Ne baleberanga nti abantu bakolako effujjo babe bagaana okubasasula, kuba embeera y'amagye ze gakolamu emirimu gyago gabanga galaga nti galina obusungu bwabwo ku mutima naye nga galina bumaliza ku bannayuganda. Kati olwaleero bwe gatyo galese bannakibiina kya NUP bakole emikolo gyabwe, kubanga gikolebwa wansi w'amateeka, tewali musango gwe babamenye okuggulawo ekitebe kino. Kugambye nti kadde konna abantu balindiridde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abe ng'atuuka n'oluvannyuma aggwewo ekitebe kino mu butongole, era okutandika n'olwaleero kitandise okukola emirimu gyakyo. Mpolampola ali kwenda wano okwetaba ku mukolo guno. Omukolo tinawaawo bana, tinawaawo mukubire ku lusuga akaluulo mwaba mutemu. Mwongere akasoga akalulu nga wayiretiraku. Kamaweeyo omuyimbi omu abaweeyo akayimba ka struggle. Jabo akayimba bakabawadde tebanaba. People power, our power, our power, NUP everywhere. Kyagulanyi wanange netwaka kansule bulungi bagambye kati kabadde kampeddeko bane mu nsonyi naye nkomeewo. Kyagulanyi tabawulira. Kyagulanyi oba afaafani yamugamba ku myaka 8 okwesimba ku moto yalimanya. Kyagulanyi
Okay, butereevu tuli mu kugulawo kitebe kyaffe ekipya ekya National Unity Platform. Basebo ne banyabo embeera bwetyo njagala okusaba abantu mwenna abali wakati wano mu kibangirizi oba toli wa mawulire nga toli wa mawulire aba live eza omuntu sekinoomu naawe bannamawulire bawakaganya begazaanye mu kuweereza obubaka bwabwe bo beemanyi so nsaba bamawulire mwekka nga bwe mwemanyi fere tugenda kubakolamu mulimu mwekolemu omulimu mwewe obuvunaanyizibwa obuweereza emidiya egenda kudda wano midiya egenda kudda wali midiya edde wali bagisetinge wali bulungi era nga nyongera okusaba nti mwenna abatali bamawulire amawulire musooke mwe mubifune ku mikutu emirala naye nga tuli luddawa Okay, butereevu abakyekomedde ku mukutu ogwa Sama Uganda Media tugenda maaso. Omukyalo ono munankyukakyuka aze n'ansaba okutuwaya kayimbo genda bale wano mumpewo eddembe Nubian Lee ali bukeni mu Nubian mukubireko engalo ez'amaanyi naye atuuse sebo Nubian Mr. Entertainment era njagala okubuulira nti omukyalo ono ankakasiza nti muyimbi era mukkirize tumuwe atusanyuseemu oluyimba lwa struggle. People power, our power. Ekyagulanyi DJ Shekela okebereramu paka nga buli omwali safe bajja kubuzaawo wulira nolwekyo tutambulengana nasabo tununuliki yake tukabira nyaffe Uganda ekula lya Afrika tulajalira nyaffe Uganda the Pearl of Africa twali bato twabiwulirako twajja tubisoma mazima ddala obutujuba kanyamusaye byatwala abakulu mu nsiko efuga binefu bitizi mu bakulembeza ledda mazima ddala bakakasa tewali kikyuseemu Uganda njirabe esaanawo emitala mpulira bakaba nange yaye nawano mpulira bakaba mama ne munju maziga mazima ddala watanakaba teweeyibala newo kijja kulabuddeko yatandika mpala nti ekasasa mwalabe ebyaliyo nalumanya nesaalumanya babalanga bwemage omusinga yawambibwa n'atwalibwa mwatunula butunuzi mazima ddala n'obukanda kati tebuteredde twebuuza nyinimu yabaki emitala mpulira mukkirize nze no ne president bannange mukkirize nze no ne president kuba atuuse so bana mukkirize no ne president kuba atuuse kambiteoko very good.
Basebo ne banyabo, His Excellence ali mu kubanga ayingira, ali mu kuba atenga President ali mu kubanga ate atuuka. Basebo ne banyabo mukkirize, ali mu kuyingira, His Excellence ali mu kuyingira anytime, ali mu kuyingira. Basebo ne banyabo, abasebo ne banyabo, His Excellence ali mu kubanga ali mu kujja. Abasebo ne banyabo, President ali mu kujja, ali mu kutuuka. Bade muveeyo, ali mu kutujja. Basebo ne banyabo, mwekuumireko, mukkirize, mulindire wano wabweru kubanga ali mu kutuuka anytime. Alimu anatera okutuuka, mulaba wana anatera okutuuka. Ya ali mu kutuuka, mulaba ali mu kujja. Okay, abasebo ne banyabo, His Excellence amukkirize, tumulindire wano wabweru kuba mulaba ali mu kujja anytime, agenda kuba atutuukako. Basebo ne banyabo, wakatomaye protocol wano. Esaati yange eri wansi. Zende wano President una anatera okutuuka. So, His Excellence, so embeera bwetyo bweri, nyina abaana ba boda benda bemulaba naye, nyina abaana ba boda right now bendi mu kumulaba naye. Abasebo ne banyabo ali mu kubanga ajja nga bwolaba, lwakuba netiwaka waali embi naye nga ali mu kutuuka. So wabweru abantu bakyagezaako okubanga bayiika naye nga His Excellence ali mu kubanga ajja. So mwekuumireko ku mukutu mugata abantu ogwa Sama Uganda Media, tusobole okuba ate nga tumuyingiza fena. Mulaba atuuse kumpi nnyo, mulaba wano atuuse kumpi nnyo. Kyo kitegeeza mu dakiika nga 2 oba 3 agenda kuba atujoyininga, dakiika 2 oba 3 agenda kuba atujoyininga. Basebo ne banyabo, mu dakiika 2-3 His Excellence agenda kuba atujoyininga. So mwekuumireko, enkuba tegenda kutonya, ono bamuyita mitembo, enkuba tegenda tonya, temweraliikirira. Okay, President ali mu kujja, network si nnungimu naye banenge tukomereko kuno ali mu kubanga ajja mpola mpola. Abantu bakyekulungulula okuva ebule n'ebweya okubanga babeerawo nga bajulizi, ate ebigambo byagenda okwogera olwaleero banaye mubeereeko. Ebigambo byagenda okwogera olwaleero, so banaye musobole okubanga kwemuli. Mulaba ali mu kusemberera ddala, nkakasa mu dakiika kinene nnyo, eddakiika 2-3 agenda kuba tuuseeko according wali mu dakiika 2 oba 3 wali naye network si nnungi, akonekitinze obudde buno. Mulaba akonekitinze ate ku bypass asobole okuba kyamanyi mu dakiika nga 2 agenda kuba atuuka wano kuba mulaba akonekitinze ku bypass. So embeera bwetyo bweri. Basebo ne banyabo tumukuume, His Excellence agenda kuba ayingirawo, agenda kuba ayingira dakiika kinene nnyo 2-3. Kambazeko munda katono nnyo kuba atuuse ku bypass, mulabye ate mbakomewo wabweru. Kambazeko munda katono nnyo mbakomewo wabweru kuba mulaba tewali eri yo ali mu kujja bannange, kankira nga mbalaga ku bayimbi naye nga ali mu kujja. Swazza
Mwe boss, chamujjanyo bananga tulimo kola double city tulimo kola ando tukuna kundi It's